Wuliriza emboozi eno ojja kufunamuko ekyokuyiga. Abakyala abali wakati w'emyaka 4 n'okudda waggulu kisinziira n'abasajja abali wakati w'emyaka egyo 5 mu 40 abamu bamanyi kye kitegeeza bwe kijja nga kigambo kwezina. Banyumirwa nnyo okukola ki? Okwezina. Ngenda kubeera nga nkunyumiza emboozi mwana muwala omukyala ow'emyaka 41 plus gye yannyumirizza oluvannyuma lw'okulaba ng'omwami mukwano awaka ebintu bikyatambula bulungi n'asalawo afuneyokko omuntu omulala. Looya mulamba. Bino binyuma. Wuliriza. Byatandise bwe biti. Yamperezza message n'aŋŋamba kojja ekituufu nsaba kunnyamba. Munange mbadde n'omwami wange ebbanga eriwera era mulinamu abaana 6. Naye kojja obuzibu bwe nnina omusajja owange bw'atandika okunzina anzina eddakiika ezo 3. N'eddakiika ezo 3 zanzina mu butuufu mba ntandika butandisi kubeera nga nkyamuka ate ye ng'amala ng'akasolo kagwa. Bwe kagwa taddamu kubeera ng'asituka bw'omugamba bannange omugongo gunnuma nsigala njibaayiba. Omusajja akugamba kimu, nja kufumba emirirooza, nja kulya obutungulu, nja kutereera. Kwegamba nekireetera omukyala okulowooza nti oba omuntu ono ayinayo omuntu omulala naye nga musajja mukulu anzaala emyaka nga 59 oba okitegeera. So abasajja abali mu myaka egyo abamu amaanyi gatuuka ne gakendeera naye ate abamu mukwano basigala basaza kimu nga bw'ogenda obbiwulira. Munnange ng'omukyala atunula agamba ngenda kukola ntya? Omanyi kyekitegeeza okubeera ng'omukazi nga bwe mbasomesa omukazi n'asigala nga mu butuufu ye asigadde akyawankawanka nga tolina ky'omukozeeko ebbanga ne litambula oba okitegeera. Munnange naye nga jjukira omusajja ono teyasooka kubeera bw'atyo. Kwegamba omukyala n'atandika okulowooza n'agamba oba nga yafunayokko omuntu omulala bw'ajja ewange ng'akuba bw'atyo naye ng'ew'omulala kikola bwe kityo. Nga bw'omanyi ebyo abakyala ennaku zino bwe bakola. Asirika busirisi n'agamba kankole pulaani B. Munnange ng'agenda yeefunira looya. Looya mumanyufu muno oba okitegeera. Nga yeefunira looya. Bwe yeefunira looya nga basooka bagenda bulungi nnyo ku musaayi nga beekebeza bulungi nga bonna bali fine. Nga bafuna nnaku za kumiitinga nga bamiitinga. Bannange ng'omusajja ayimiridde bulungi ng'omukira guyimiridde bulungi. Fe abavubuka bwe ntegeera okuyimirira okitegeera. Gwonna ne gwereega bwe guti nga guyina emisuwa. Naye ng'omusajja ali mu myaka emikulu. Mwana muwala mbu olwalaba omukira bw'ati yatandikirawo okutoba wansi. Kyabajja tafuna wa musajja ono. Jjukira omukyala yenna bw'afunayo omuntu ow'ebbali aba amanyi agenda kumukolako ky'ayagala. So kitegeeza omusajja bwe yeeyambula bw'ati already atandikirawo okutoba. Ng'atandikirawo okutoba omusajja yali amanyi ekyokukola ng'atandika okumukwakira yenna banne n'okuyima mpulira nnyimye. Kira gusituse kubanga mpulira. Mwana muwala yannyumiriza ne ŋŋamba ki kino. Ng'atandika kumukwakirira yali amanyi ekyokukola nga buli kimu akimukwakirira ng'amutandika bulungi nnyo owawaka kyabadde takola. Omukira nga gwereze bulungi nnyo ng'amuzina yamuzingira mbu essaawa ezo 3:2. Ng'atuuka ku ntikko emirundi egiwera yamuzina ennaku ezo yakamuzina ennaku 3. Oba okitegeera. Naye kati omukyala agamba nti akiriisi yatoowolokoseemu naye yamuleseemu looko kale ate yeekyanzeemukko nga bw'obitegeera munnange. Yeekyanzeemukko ate alaba n'akasente tamusaba naye ayagala akamuwe kubanga akola ki? Akalina. Bye byonna munnange ebiri mu maka ennaku zino. So gwe omusajja ali eyo munnange ng'oli mukulu mu myaka weebeereremu mukwano omukyala asobola okugenda ebbali n'afunayokko omuntu omulala. Bw'oba nga tomutuusa bulungi ku ntikko gwe ng'otuusa mukolo. Mukwano ne babeera babadde bakulidde mu myaka emikira bakyagyagala. Gwe bw'onodda awo n'olowooza nti akuliridde ebyokwegatta bigenda bikendeera pe. Abasinga basigala basaza gumu. Gwe bw'onodda awo ne weetuulako mukwano olina okwenoonya n'olaba ng'omukira gwo gusigala kye kimu. Abamu mulina ebirwadde temwagala byejjanjaba.
nekikumalako ebbanga naye nga tomanyi mwongere okubeera nga mwenkebeza menye buzibu ki bwe mulina musabe ku magezi tojja kugabawa okulaba nga mubeera musaza kimu. Kojja ntambye Ssemuto ofunyeemu ki ekyokuyiga? Bibyo bimbagamba nti kati olaba essaawa eno oyinza okulaba ng'ate omukyalo oyo afunyiddeyo olubuto. Naba okiraba. Era bw'aba alufunye kitegeeza abeera alina okukola ki? Omwana okumukuza. So abakyala basirikidde bingi naye ng'ebisinga biva kufa abasajja. So musajja gwali eyo mukwano weebeereremu. Kale okubeera ng'osubscribinga, okusharingako ewa munno n'okugendako mu comment section awo obeere ng'ate oyogerako nange.